okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abiwa 3 BNTV njagala okukwanirizaako mu ngeri y'enjawulo olunaku luno olw'olwaleero nga neebaza Mukama akumye nange nankuuma ne butuusa enkene ya leero nga tukyalina omukisa ogussa omukka ogw'obulamu, ate mu ngeri y'enjawulo nga tulina omukisa n'ogw'okwongera okuyiga ekigambo kyo enkene ya leero ng'otusibirira entanda okulaba nti tuyita lunaku nga tutambula wamu naawe. Kikulu nnyo okerera ku programu efaananako bweti kubanga tufuna omukisa okutabagana ne Katonda ng'ate tetunnaba kufuluma kugenda kulafuubana. Bayibuli etugamba nti byonna byonna tujja kubijja nga muntu oyo zaffe, naye weewaawo kirungi okubanga okeeredde ku programu ensaba Mukama kuva mu Kabulengwa Sabbath School tabi erya Kampala Central Church. Tulina omukisa lunaku olwaleero tutandika omwezi omujja. Njagala okubayozaayoza era bonna mazaalibwa mwaka mu mwezi guno kanga baagali sigamanyi naye happy birthday. Mukama omukisa era nsaba abatuuse ku mazaalibwa ago n'obuwanguzi. Olwaleero tulina ekyokuyiga ekigamba nti oteekwa okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Mwezi tugutuuse mu style ng'abantu bagenda okukuza amazaalibwa ag'enjawulo bye tugamba okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Katombeke Taata omulungi, tukwebaza olw'enkyene ennungi. Tugenda okuyiga ekigambo kyo. Tuwe omwoyo watuluŋŋamye, otusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mu bbaluwa mu Yokaana enjiri essula ey'okusatu olunyiriri olwokusatu, Bayibuli eyogera ebigambo ebikulu ennyo bigamba nti Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Bigambo byogerebwa Mukama waffe Yesu Kristo, abigamba omusajja omufalisaayo wawu ayitibwa Nikodemu. Musajja yali amanyiddwa singa abadde wa biseera bino twandibayise ba theologian. Musajja theologian naye amugamba ebigambo bino nti oteekwa okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri, kubanga bw'otazaalibwa mulundi gwakubiri ate toyinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Kino nno kitegeeza nti omuntu tosobola kuzaalibwa mulundi gwakubiri nga tewazaalibwa gusooka. Kitegeeza waliwo okuzaalibwa okusooka ate ne wabaawo n'okuzaalibwa okwokubiri. Naye Mukama Katonda essira aliteeka ku kuzaalibwa okwokubiri so si okusooka. Okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu tulaba okuzaalibwa okw'ebyamagero, okugeza okuzaalibwa kwa Isaaka. Isaaka omu ku bajjajjaffe mu kukkiriza, mutabani wa Ibulayimu, yazaalibwa mu ngeri ey'ekyamagero. Abazadde nga wamma beekaddiyidde bazeeyuse, naye Mukama n'abawa omwana. Tujja kukiraba mu maaso kaawo. Ne tulaba ku baana abalala abazze bazaalibwa mu ngeri y'ekyamagero nga Yokaana ayitibwa omubatiza, naye olaba nga yazaalibwa mu ngeri ey'ekyamagero. N'okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwennyini nakwo kwa byamagero, kubanga yazaalibwa awatali musajja kutabagana na mukazi. Ekyo nno mu byafaayo by'ensi eno ndowooza kyali tekibangawo, naye okwo nakwo kuzaalibwa kwa byamagero. Naye ebyawandiikibwa ebitukuvu Yesu Mukama waffe
agamba Nikodemu nti alina okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Era ebigambo byagamba nti ddala ddala nkugamba nti bitegeeza nti tewali kyakusalawo kirala, tewali kulondawo kulala. Kikakafu nti oyo atazaalibwa omulundi gwakubiri si waakulaba bwakabaka bwa ne kifuuka n'ekyetaago nti omuntu yenna alowooza mu mutima gwe nti yandyetaaze okuba ekitundu ku bwakabaka bwa Katonda kimugwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kino tekiriiko nampawo engu. Olina okukkiriza n'ozaalibwa oba n'otozaalibwa. Naye ekintu ne muganda waffe Nikodemu kennyini kyamutawaanyaamuko, kuba yabuuza Mukama waffe nti omuntu omusajja omukulu nga nze nsobola okuddayo mu lubuto lwa mmange zaalibwa omulundi ogwokubiri? Ensonga ezo nno nkulu. Era wiiki eno actually nyinza n'okugamba nti omwezi guno tugenda kuba tutunuulira emiramwa emikulu egikwata ku nsonga z'obukyufu enkulu, ensonga z'okutambulira mu bulamu obukyufu oba obulamu obuziddwa obujja. Era ensonga ezo essatu mulimu okukkiriza, mulimu obuwulize, mulimu n'ekibala. Mulimu okubala ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Ebyo bye tugenda okutambulizaako okuyiga mu kiseera kino n'ebyokuyiga ebirala bingi ebigenda okuba nga byeyongerayo mu maaso. Okukkiriza, ebigambo bino bisangibwa mu kitabo Education kyawandiikibwa mwannyinaffe Ellen G. White ku ppeegi 253. Bigamba nti okukkiriza kwe kwesiga Katonda, ng'okkiriza nti atwagala era ng'amanyi ekisingako obulungi gye tuli. Okwo kwe kukkiriza. Bwe kityo n'atukulembera okulondawo ekkubo lye mu kifo ky'eryaffe. Kati awo kye tuyita obuwulize. Jjukira tutunuulira ensonga ssatu: okukkiriza, obuwulize n'okubala ebiki ebibala. Amazima, obwesimbu, obutuufu ne biragibwa nga ebyama by'obuwanguzi. Ekyo kye bayita ekibala. So atulaga nti bwe tukkiriza Katonda ne tuba bawulize ate tubala ebibala z'ensonga ssatu. Naye annyonnyola kye kitegeeza okukkiriza okwesiga Katonda. Okukkiriza okwesiga Katonda nti amanyi bulungi kye twetaaga ate n'okusingira ddala nti amanyi ekisingako obulungi gye tuli. Era okukkiriza okwo kwe kutuleetera okutambula ne Katonda waffe mu kkubo eggolokofu, mu kkubo edduŋŋamu ye kennyini ly'atuteereddewo okulaba nga tutambuliramu nga twesigamye ku kukkiriza okwo, ate ne tubala n'ebibala, ne obuwanguzi eri ebintu bingi ebibadde bijja bitutaataaganya. Ensonga ezo essatu: okukkiriza, obuwulize n'ebibala, z'ensonga ez'obuyigirizwa awamu n'okukula kw'Obukristaayo, era nga ziragibwa bulungi mu byawandiikibwa. Okukula kikulu nnyo mu Bukristaayo, ng'era bwe kiri mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Bw'ozaala omwana n'omulaba nga atambula olunaku lumu, mwezi gumu, 2, 6, mwaka gumu, 2, 3, 4, naye ng'omwana ono tayavula, tatambula, tayimirira, otandika okweraliikirira. Omwana bw'aweza omwaka nga tannatambula, tannayimirira, abazadde beeraliikirira. Bagamba omwana ye yabaaki ono, nzingo. Beeraliikirira, oluusi bakwata ebikolokomba babisibye ku magulu, biki,
bakola obuntuntu obw'enjawulo, bamuyimiriza lwampaka, bamuwaliriza atambuleko, kwegamba okulaba nti waliwo okugenda mu maaso. Naye mu kuzaalibwa obujja nakyo kikulu nnyo eky'okukula, kubanga omuntu bw'azaalibwa asuubira ate okuva ku ddaala erimu okutuuka ku ddaala eddala. Era Katonda waffe omulungi tatusuubira kusigala awo nga tutambula bwe tutyo. Pawulo bw'aba wandiika eri mu bbaluwa y'Abakolinso agamba nti bwe nali omuto nalowoozanga naye bwe nakula eby'ekito. Olugendo luno oluvannyuma okukula okuva ku ddaala eddala nga tugenda ku ddaala eddala. Naye abaffe okuzaalibwa kuno okw'omulundi ogw'okubiri kyeki? Nikodemu baakimugamba naye bambi musajja wattu kitegeera, kirabika nga kyali kisukka ku kutegeera ku magezi ag'abantu. N'abuuza Mukama waffe omuntu asobola okuddayo mu lubuto lwa nnyina nga mukulu ate n'addamu n'azaalibwa. Kankutegeeze kino muganda wange, ne bw'oba waakamuzaala kati tasobola kuddayo. Kale ekitegeeza kuno okuzaalibwa okw'okubiri kisukkako awo. Yesu Kristo kyava annyonnyola ebigambo bino mu lunyiriri olwokutaano. Yesu n'addamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Okuzaalibwa omulundi kitegeeza okuzaalibwa amazzi n'okuzaalibwa omwoyo. Mu bufunze okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri kwe kukyuka n'okkiriza nti ebiruubirirwa byo biwannyisibwemu n'ebiruubirirwa bya Katonda. Ekyo kye bayita okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Kwe kukkiriza nti kaakati luli mbadde ntambula nagalaale nga ntambula nga bwe njagala, naye kaakati njagala okutambula nga Katonda bw'ayagala. Kwe kuzaalibwa omwoyo, kwe kukyuka. Ate tekikoma awo, waliwo n'okuzaalibwa amazzi. Okwo kabonero akalaga okubatizibwa. Nkabonero ka kubatizibwa nti bwe manzikiriza omwoyo ono nga nnumiriza nkutteko, njatula mu lwatu nti nzikiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Essuubi liri awo mu kukyuka, ne tukkiriza Kristo, ne tulangirira nti kati tufuuse baana ba Katonda be yeerobozza, bayise eggwanga ettukuvu, ekika ekitukuvu, abaana ab'envuma, abaana abaagulibwa n'omuwendo omungi ogw'omusaayi gwa Kristo. Simanyi gwandaba, wakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, ekigambo bwe kibuulirwa okitwala otya? Abatume mu bikolwa by'abatume ssuula 2 awo, ku lunaku olumanyiddwa ng'olwa Pentekooti, baaweebwa amaanyi ag'enjawulo, baaweebwa omwoyo omutukuvu. Naye Peetero bw'awulira ekigambo, abasajja bano abaaliwo ne bakwatibwako. Bayibuli egamba nti emitima gyabwe ne gikoma, ne bajja eri Peetero n'abasajja abooluganda ne bababuuza nti, abasajja abooluganda, tunaakola tutya? Nga bawulira bakwatiddwako. N'abagamba, mwenenye mubatizibwe. Okwo kwe kuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Kambuuze, gwe bw'ogenda ku kkanisa, tuba tutunulira ebyokuyiga ebirungi ebya Ssabbiiti, ne babuulira okwatibwako, gwe bwe bayigiriza amazima g'obadde tomanyi ng'aga Ssabbiiti, okwatibwako. Oba okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri kwonna kutandika na muntu kukwatibwako, n'awulira ng'ayina enjawulo gye yeetaaga okukola mu bulamu bwe, n'akkiriza enjawulo eyo etandike okuzimbibwa mu bulamu. Simanyi eyo gy'oli kiri kitya?
oba ogamba obubaka buno gundi taliiwo naye obubaka buno bubadde bulungi nnyo. Bubadde bubwe gwe n'obyejjamu. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kutegeeza kikulu nnyo eri obulamu bwaffe. Era ensonga zino essatu ze twogerako, okukkiriza, obuwulize n'ebibala, biteekwa okubaawo ng'omuntu ono amaze okukyusibwa, okukkiriza Kristo. Kati olwo n'alyoka ate atambulira mu bulamu obuwulize eri Katonda, n'alyoka abala ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu. Aga nti okubeera n'okukkiriza mu Katonda kisukka ku kukwata kwasi enjigiriza entuufu oba okuyita ekigezo ekikwata ku njigiriza za Bayibuli. Kizingiramu obuwulize mu kusalawo ko n'okufuula Yesu Mukama yennyini ow'obulamu bwaffe. Kigendera ddala wala okusukka ku kumanya obumanyi ebikwata ku muntu okutuuka okufuna enkyukakyuka ez'omuggundu ez'okukyusibwa Katonda. Okuwulira obuwulize ekigambo si kye kitegeeza nti omuntu akyuse. Wateekwa okubaawo ebiraga nti omuntu ono yakyusibwa, omuntu ono yazzibwa buggya, omuntu ono yalokolebwa. Bye byogerebwako wano. Tusobola okubeera abaatuzi obwatuzi ab'okukkiriza kwaffe, naye nga okukkiriza kuno kuyina enjawulo yonna gye kukola mu bulamu bwaffe. Kibuuzo ekikulu ennyo kye tugwanidde buli ssekinnoomu ku ffe okwebuuza. Okuzaalibwa obuggya kuno bwe kufuukira okuzaalibwa okw'ekyamagero nga kukoze enjawulo mu bulamu bwaffe. Gwe bw'obanga wali mubbi nga tonnakkiriza Kristo, bwe wakkiriza Kristo obubbi bwavaawo. Oba wagenda ne bakubatiza ne bannyika omubbi omukalu n'avaayo mu mazzi nga mubbi omubisi. Okukkiriza Kristo kuyina enjawulo gye kwakola mu bulamu. Gwe abantu baali bakumanyi mu kazooni, mu kawaadi, ku kyalaawo w'obeera nga toyisa sikaati. Ne bwe kiba kidomola waakiri osooka kifungula. Bwe wakkiriza Yesu Kristo wategeera, wakyuka oba wasigala nga bw'oli. Okwo nno kwe kuzaalibwa obuggya. Omuntu bw'azaalibwa tasigala mu mbeera y'emu. Era okuzaalibwa kuno kukola amakulu, kufuuka okw'ekyamagero nga waliwo ebyo byennyini ebikyuse mu bulamu bwo ebirabibwako. Ekyo nno kikulu era nsaba oyongere okukyebuuza mu bulamu bwo. Ddala ebigendererwa byo byakyusibwa, byawanyisibwa, n'obeera ng'okwagala kwo kwe kwagala kwa Katonda, ng'okukyawa kwo kwe kukyawa kwa Katonda. Okufaanana n'okuzaalibwa kwa Yokaana Omubatiza okwali okw'ekyamagero eri bakadde be abaali bakaddiye, Omwoyo Omutukuvu okuyingira mu mutima gw'omuntu kuyinza okutandikawo obubonero obutalabika na maaso. Naye oluvannyuma lw'ekiseera bukula okutuuka ku kyamagero ky'omwana azaalibwa obwakabaka bwa Katonda. Eyo nno y'enteekateeka Katonda gy'alina eri obulamu bwaffe. Nga kyayagala kye kiriwa, nga kyayagala kye kino, nti kaakati kokkiriza nange nkuwadde Omwoyo wange Omutukuvu atandike okukola mu bulamu bwaffe. Okukola okw'Omwoyo Omutukuvu mwattu kuyinza obutalabikirawo nnyo mangu ago mu biki bikoleddwa. Naye ate bwe wagenda wayita ekiseera, mwattu naawe oyinza obutamanya ddi lwe wasembayo okubba. Oyinza obutajjukira ddi ddala ebirowoozo lwe byakyuka n'ogamba kati sigenda kuddamu kulimba. Naye mwattu olabira awo ng'ekiseera kituuse nga gwe baali bateesiga watandika okuba ow'amazima, nga n'abantu bakwesiga ne basigala
okukiririzaamu. So okukola okw'Omwoyo Omutukuvu kulabika mu bikolwa byaffe, naye oluusi tuyinza obutakulaba mangu, tuyinza obutakulabirawo, kubanga era nga bw'azaala omwana agenda akula mpola mpola mpola. Kale tukkirize Omwoyo wa Katonda Omutukuvu akole mu bulamu bwaffe. Enteekateeka ya Katonda yeeyo nti obukyufu bwaffe bulina okusimba emirandira ne bukula okutuusa okukkiriza kwaffe lwe kunywera, ntubeera nti kaakati tugoberera Omwoyo wa Katonda. Endowooza zaffe ne tuziwaayo gy'ali, empisa zaffe ne tuziwaayo, ne tusobola okubala ebibala. Njagala okusemba ne kino nga nkubuuza nti ggwe wazaalibwa omulundi ogw'okubiri. Bw'oba wayatula Kristo, bwe wakkiriza Kristo wakyusibwa, oyina ebintu by'otunula mu bulamu bwo n'ogamba naye Mukama weebale, kino wakimponya, kino wakimponya, wakinsomosa. Olaba nti oyina ebibala by'obaze eby'obutuukirivu ebisukka ku ebyo oba ebyadda mu ebyebyo ebyali ebibala eby'okuzikirira, n'ogamba Mukama ddala akoze ebyamagero mu bulamu bwange. Kkiriza Yesu olwaleero atwale afuge obulamu bwo, ozaalibwe mu ngeri y'ekyamagero, ozaalibwe omulundi ogw'okubiri. Omwoyo we akuluŋŋamye, akuyigirize, akukyuse otambulire mu bulamu obujja. Katuwombeeke tusabe. Taata omulungi weebale kubanga otuyigiriza ku nsonga eno ey'okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri nga kwe kukyuka ababadde abaana ab'okukula ne tufuuka abaana b'ekitangaala, abaana ba Katonda abatunuulidde obwakabaka bwa Katonda n'okubusikira. Nga tugenda mu mirimu gyaffe Mukama, tusaba olunaku olwaleero tubeere bantu banjawulo, n'ensi erabe ti naye ddala omuntu ono wanjawulo. Mukama alabika akotandise okukola mu bulamu bwe. Weebale kubanga tukkiriza ng'oludde okusaba kwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Bagaliza olunaku olulungi, mweraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.